mutunza amayumba abantu bagaba ssente zituzidye kubanga abamu bazijja mu microfinance abamu bazijja wa ssente zammwereeza obengabo bazibeera bajja zireeta ne munakola bate bajja zibaleetera naye seki kyekibasebo ne bannyabo nzize ngulumingiddwa mmwe bakadde bange sizze lwa kifo. I'm not for a position, I'm for a mission. My mission is okuzza NRM ku ntikko mu Buganda. Bannaffe abalala basiga bukyayi, President Museveni asiga kwagala. Bannaffe abalala basiga okwawulayawula mu mawanga n'amadiini, President Yoweri Kaguta Museveni asiga okugatta amadiini n'amawanga. Bannaffe abalala basiga ensigo ey'okutwavuwaza, President asiga nsigo yakukola ki? Therefore abantu bangi basyayinzaawe bafuna kusyayinzaawe bakiki bafuna obukwatibwa ensonyi okwogera ku President byakoledde mu Buganda bye bimukuzizza NRM wansi mu Buganda. Bannaffe tubagamba nti twogere ku Buganda ne bakwata omuzindaalo tebagwogera. Waliwo gye twabadde ekibuli nga Ssaabasajja nga mumanyi nga tujaguza omuntu omu bamuwadde omuzindaalo ayogere yakanyiza. Twebaza abo baani, twebaza abo abaleeta emirembe abaleeta Buganda. Bwaki toboogera? Otya okwogera ku Yoweri Kaguta Museveni? Omuntu yenna atya okwogera ku Yoweri Kaguta Museveni mu mukyalo kubanga abatuliddemu olukwe. Ffe mwe mwagadde General Yoweri Kaguta Museveni nga tabasasula musaala. Abamu mufiiriddwa ebintu byammwe, abamu muleseewo abaana bamwe tebafunye emirimu, abalala aba position ne bafuna emirimu. Lwaki mu Kampala baaniriza abakayingira NRM ne baleka mmwe abawagidde NRM ebbanga lyonna? Kyekindeese nzize okuleeta NRM ku ntikko mu Buganda ng'apita mu bino wammanga. Ekisooka njagala okuzzaawo NRM houses. Twayogereranga mu hoteeri, twagendanga mu mayumba tugamba nti ani tunoonye Maama Kyama eyaliwa. Twalina ne bamaama Kyama mubajjukira babulirawa nga tetugenda mu hoteeri. Nze ntambudde Uganda ne President Yoweri Kaguta Museveni tuzudde. Lwaki? Abawagira NRM bangi naye tebafiiriddwako. Lwaki tebafiiriddwako? Seke memba tazimba ngundo tebabalimba. Era buuza oyo nti gwowaanyi emititimbi gw'otuwa okutuwadde fayini naye kikyogenda okufuna kubanga seeke etuula emirundi ndaza mu mwaka eyinza okutulamu emirundi ng'etaano mu mwaka ogwo. Naye tunoonya advocacy ddoboozi. Seeke's role is eyezone, kutunula ani wa movement afunye ekizibu tumutuuseeko tutya. Twafiiriddwa gye omuntu waffe mu Kampala badayambala yeruwa kitalo nnyo oba obudde tujja mukungubagirawo nga tumaliriza mwamuzise eggulu siba kuli siba kiri eyezone. Seeke member eyezone. Seeke member omulimu ogwo eyezone. Ebisinza ebirala okutta Buganda ku ntikko omululu. Munnaffe ayagala abeere kyamani w'NRM ku kyalo, abeere kyamani w'NRM ku Muluka, abeere kyamani w'NRM ku Gombolola, ku district, abeere member of parliament, ate abeere minister, ate abeere seeke member. Tosobola bikola. Bwe tubanga seeke member si ceremonial nti bakuwe ennyota kito kisobola kireke. Buli muntu ng'oyagala NRM ng'olina ebifo ebirala kino kireke. Tunoonye omuntu oyo kubanga bw'obeera mu cabinet minister ate cabinet yeeyisa gavumenti byegenda okukola. Kino kya eyezone kya mobilize okyagazaaki okuwambagatana. The primary function of a second member is to serve as a think tank.
banka olina okulowooza abantu baffe ab'omu katale mu wino bagamba ki? Lwaki bakabajjako? Lwaki bamafiya batubonyaabonya? Sinkitanka olina okulowooza nga pulezidenti annawuliriza bano ab'omusolo beyayita wali mumujjukire Kololo gwowa NRM seeke memba olina okuba nga bw'otuula mu seeke wamubulidde nti pulezidenti kino kyetugenda okukola ne bakifomulatinga mu kabinet. Tosobola kubeera memba wa parliament ate ng'oli seeke memba. Tosobola kulowoleza muntu wa wansi. Ekyokubiri, ngenda kufuba okulaba nga abakulembeze ba NRM aba LC fena tugenda ekyankwanzi. Tusobola nga seeke memba pamale tulina ssente. Seeke memba tasasulwa ndoza obayo bw'alawunsi emitwalo miliyoni nga 5 busente butono. Seeke memba oba okola voluntarily weewaddeyo. Another sec role, coordination of party structures. Mawuli ekisembayo mawuli mwebuuze ekibuuzo, lwaki bwe twabadde tulonda obumyufu watuuse ku kyalo abantu 3 nga tebalonze, n'otuuka ku kyalo kandidate waffe wa NRM nafuna obululu 10 naye mwe ab'Ekampala mwebale, naye wafeeyo mu byalo ebyo twayise nga bantu bajja 3. Weebuuze 3 abaffe baalagawa twakyazafudde ezo ze ngenda okuyimusa kubanga ekyo nkisobola. Ekyo kyetaaga bugagga, kyetaaga ssente. Nyina kukwata bukwasi pulezidenti nga pulezidenti tuddemu 3 kambabuulireyo kano akaama timukoogere naye kaama pulezidenti bwe tuba tutambula mu PDM buli chairman w'erusi wano abadde amugulira tukutuku ba boda boda ng'owate w'erusi wano bajugulire wa NRM nkaddemu pulezidenti buli wabadde alaga chairman w'ekyalo w'NRM natali w'NRM nga bawaki. Lwaki chairman wa NRM empagi Luwaga gye tuzimbiddeko twasobola gijuwa? Mu basentebe bwe waggulu babawe emmotoka mwaba waggulu, naye bano ab'owansi LC1 LC3 muwe tukutuku nga bw'oba otambula osobola okuteekako executive yo batano ne bajjaako oba tebajjaako. Tugenda kuwangula. Lwaki mwabe Kampala mutulonda? Lwaki owe Karamoja atulonda? Mumanyi lwaki? Seeke memba guleeta birowoozo ebiruma ppata abantu bonna. Totwala bya Buganda yokka. It is a national. Tosobola gamba nti nze ngenze n'ekyalya Katikkiro wa Buganda ate ng'abeera ng'obasaba akalulu. Tosobola gamba nti ngenze okukyalira oba ososola kubanga abeera ngo abakaramojja abaawa. We have Karamoja here. Do we have them? Did we invite them? They were supposed to be here. Our supporters. National, it's a national. Si kyakatundu. Ebizibu ebiruma ab'e Kampala ebiruma ab'e Karamoja ab'NRM bannange. Ebizibu ebiruma ab'e Kampala ebiruma ab'e Bukomansi Mawanda gy'ova Mawanda Emile bakulabe. Oyo akoordinatinga amagombola ge Bukomansi. Oyo yatunda emmotoka ye neggwawo ng'awagira NRM n'ennyumba yamulemu okusereka. Oyo gwe mulaba Muwanzi. Maama Museveni Emile ndi mu kumaliriza bannange. Bannaffe bo banoonya amayinja nti alina kino alina kiri. Bannakampala tesina sente zengenda bawa wabula bw'oyita olukiiko abantu baweyo transport. Asaanidde omusaamusaamu Pulezidenti Museveni ekaya agaba ssente miliyoni 10 kubanga yo yasobola alina kapasite naye mu ssente muzirye, ssente z'abantu muzirye kubanga ssente zammwe era
mutunulira abantu abo abagaba ssente ziyinza okuba babawana ntono kubanga ziyinza okuba zezaali ez'oluguudo olw'okukola busaabala balumale oyina azeepakira mu musawo ezo muzirye kubanga weebuuze era mbasabamu abalibwa bwe babawa ssente mubasabe n'endala banga baziina mu mayumba ga bobuuze nti owaayi ssente zino z'otuwa weebalo era mukulire n'engalo ng'azibawo naye mumugambe ababe n'endala kubanga oluguudo olumu lwagaana okukolebwa kubanga abali mu buyinza ssente bazikweka mu nnyumba zaabali enjawulo balinda obbagulirira akalulu kagenda kutuuka nga bamaze obbagulirira amazima ga Katonda mu ggulu oba baliko obulemu onoonye t-shirt nga togiraba ate ogisaba omuntu atakuwa kalulu kambawo ekisembayo tubadde tutambula mu pidemwa nga tuwa abakulembeze abamu ssente ekisemberayo ddala kimujala mu kiwulire twawa omuntu omu omukulembeze wano mu Kampala mwamuwuliramu ab'e Kampala ekkololo wano okufumba emmere mwamuwulira sijja mumubiri temwamuwulira ssente yazirya twamuwa ssente yazirya singa siffe tetwalimu abalumirirwa pate naffe twandyekase naye ne tuzirya naye ffe twasulawo ku kisaawe nga tufumba emmere sagala bigenda so therefore abantu bano ababawa ssente bajja zibawa naye tagenda kutwala birowoozo ajja kubeera ku nnyonyi ng'akozesa kifo yayagala ekifo kimuwe yalinnye ennyonyi akuleke mu katyabaga agambe nti nze seeke gundi bamuwe ssente eri gyabyago agoba bibye tagoba bibyo bikuluma gwayagala enkofiira natambudde mu bantu ng'abantu bagamba tutuwe tishati za Museveni tishati ya Museveni ebuleti gwe omukulembeze obulota passport omukulembeze w'NRM nga talina passport wandika omukono bangi ow'NRM obulota passport nga walonda obukulembeze nze ekindeese to bridge the gap nze sinoonya bifo amufe mission bana katengi baddemu ebbanga amazima ga Katonda mu ggulu era pulezidenti bino ebintu byagamba nti kola kino bati kuffe tetuli mu bya bifo mwe temuli mu bya bifo naye kindeese ŋŋamba emyaka ginaana abantu baffe banaakoma ddi okulamentinga nga ba NRM lwaki tukaaba nnyo sewava njagala balaba nali mu lukiiko bateekateeka pidemu mu Kampala naine State House Controller ku KCCA1 abaali mu lukiiko olwo abakulembeze abamuliza oba muli wano waliwo ebitaalitambula bulungi naye olwokuba nali mu lukiiko nenga bridge ekisembayo mu mbeera eyo abantu abanoonya ebifo by'abaseeke memba basaana kgenda Kyankwanzi ne basoma emyaka emirala 10 era basaana balekulire bandeke kubanga okisooka lidako ekisooka tebamanyi mulimu gwabwe olwokuba tebamanyi mulimu gwabwe bannanga abasinga obungi abanneesimbyeko besagala kwogera manyi mu bitundu byabwe baagwa babagobayo njagala be baba bayise babagambe tulina wano abavudde gye tusula bajje wano babagobayo baagwa tebaagwa mu kalulu kali baagwa era bakimanyi ne kati bagenda ggwa kati banoonya bagenda okukola ki okwekukuma bali banoonya bifo tebalina mission era munaababuuza omulamwa gwabwe tebagulina abamu baagwa abalala baagudde abalala bakyagwa bagenda kugogera bawangula yebaviise kalisaali yayongera bamusabira finally okuza Buganda ku ntikko mugende mugamba abantu Pulezidenti Museveni yekka yakoze okuza Buganda ku ntikko teri mulala bajja kwekunya ebifaananyi n'abantu naye kabakulye Pulezidenti byakoze nga tuyita mu ofiisi ya State House Controller mbigamba abantu abakulembeze
trainings abaana okuyiga ebyemikono mu Buganda abaana kakaaga nga mu skilling centers muzimanyi baana ba Buganda si beebunyolo era basoma mu Luganda sikuza Buganda ku ntiko tufudde ebyali ebyalo tufuula ebibuga nga ne Masaka mwali kati bibuga si Museveni tuleese ssente ne tuwa abantu zebayita zino ez'emyoga bazeetuumye nga ssente za Museveni miliyoni oyo si Museveni oba muzika mu ntiko tuzizaawo feffekka abakulemberamu omumuli netugenda netukonkona ku geeti y'Ebulange netugamba Katikkiro tugulire oluggi kontrola agenda mwali mulabye ku State House kontrola yenna nga yitaba mu misinde ya Kabaka mwali mukyabye guno mulembe gwe mwa Museveni gwe twogerako President yakwata obukadde 5 n'agulira Buganda nga tukola Mwanyi Terimba n'aziteeka mu Buganda Mwanyi Terimba ze mwanje mulabanga ezze ku ntiko kati saawa eno siyekuzaayina ne mu butiko mu Buganda bw'otunulya Buganda obuguudo bwonna bukoleddwa naye abantu tebagala byogerako bambala amasuuti naye nga munda yaabwe banoonya bifo bakada bammwe wakinayise